Ngamba ono twalyanga ku mmere emu yabbanga n'enva zange naye nga tokyali kituufu naye papa message nkiki wakwatanga mu sowaani ya Hajaru yagiye yabbanga nga tugenda ku ssomero nadda nga famanye waka mu kyalo wabangayo entulo of course ozimanye ezennene mu kinyeebwa eza kiragala olumanyi akati amasomero bapanganga waggulu muka drawer eno yagundi eno yagundi kakati omukulu oyo yakolanga nga ye bwansooka okudda ku ssomero ng'ajjamu entula zange ate entula ezo kyalinga ekinyeebwa kiwola kirekawo maapu ojjawo bwoti awava entula kakibe kife kyange yakiryanga olaba wateeka okuba awaddewo ekintu kati nze nawe nagendanga nasumululira eno nga njerekako essowaani nga ndaba waliwo ekimiisinga nga ngera wali okumpi ewa jjajja nga nzijako ki nga nzijako gambikkulako alabeko ololoopa entula ze kombo omusiime yazze n'ajjamu entula zo zonna n'atwala kakati batuli awo nga batuyita azibbi era kyekimu kyekizibu ekyo kyokka kyemulinako kubbanga ntula zange n'ennyama yange jjajja teyamukuba ku bugalo agera ekyana nze lijje wa jjajja nali w'amaanyi nga ndi w'amaanyi abasoma kwange babagamba okugamba munaaze ku bigere munaaze ebigere nali wa tabo tondaba wano timbonyaabonyezebwa akati munange bajjo tontekako ekibeerabeera ajja kwogera ebintu bibakola ngaekiri byogere tubitegeere tumwabye laavu ye nga yakwabya yanjabe naye laavu ye si ya kintu kiramu teri ennomu ndowooza beeyi nti yabeera ku nnyumba za muyimbi kati naye yagiya pikinga nga laavu ye kubadda abantu newadde balowooza ayiiya biyiiye azanya bizanyi nokaaba ekyo kiggwe Yes. Tato mulungi yo yafaayo ku makage. Ekirumya mama kirumiza muno mwana. Gwe kimanyi toli muyimbi? Nedde wamwe waliyo muyimbi? Taliyo. Nyinza okuba nga nze nsoosa. Tekisoboka. Ate kati gwe wali wadde oyimba kubanga buli kintu kati weekiri. Okuyimba si kye kintu kye beepampalikako. Lwaki? Tokera bukeezi kumakya n'ogenda kangende ku muzinda naye nga si gwe asoose okukiŋŋamba. Nedda okuyimba kuno nange saali muyimbi nali nkola biralala naye okwezula okuyimba kuyeeyereza za bannange kakati nze ebiseera ebyo mpoza ate kati abanya Hajaruna nga ndi wano ne mwana muwala yaze okunsokola bw'obugambo bwange sebisinga saali byogedde naye tebakubuuza n'otaddamu okitegeera. Yes, so kakati awaki tugenze mu kuyimba amangu ago eddoboozi lyanyaniriza ddungi nnyo sijjako amanyi ebintu bingi mu bulamu ebitu-inspiring okuyimba ne kati nze waliwo bannange nesobola okumentioninga nti nga Ssemakula oyo amwagala nnyo ng'ayimba ayagala nnyo Silver Kyagulanyi abagala nnyo abo so ennyimba zaabwe lwe naziwuliranga ate nga bwenziyiriza abantu bagamba oyimbanga bo. Yes, nze nakava mu ddoboozi ya Ssemakula okakasa nga tetukizuulanga nti oyimbira mu lirye era tukyovola testi yaffe ateefaanagana test wa music kale yes, music yega omuntu omuyingira n'omaga yes ne test yaffe yemu
naye ate era tewamuyingira nnyo kyekifudde ow'enjawulo nti ate kakati mwawukanamu omuntu kizibu nnyo okutegeera nera nakimanya bumanya nti kati muyinge baoli bangambanga ogayimanga misaki naye gwe omanye engeri gy'olaajanira mu kayimba naye alajana misaki alajana naye si nnyo nnyo nga ggwe obaire oyagala nakukaaba size na sawa wawe mpapizza kasita nkwambaziza essaawa toneekwasa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Omulungi ndaba era mpuliriza oliko omumbejja w'Emitima's Voice podcast eddoboozi ennyonnyogera amatuugo nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and earth advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Nkwaniriza nate ne episode yaffe n'esookedde ddala nkuleetedde omulungi omwagalwa w'abangi omwami ono gwe tumanyi ataawira ennyo mu nnyimba akusuula mu mukwano ne woba wagamba nti saa mbyesonyiye sijja kubiddamu laavu nedda sijja kugirabako ku mulundi guno naye buli wawulira akayimba ke ng'alaajana bana yegwe yalemera ntawanyi ogamba bagamba nze nogamba owaayi anzireyo emabega gwe neegwire mu laavu bwatyo nno nze mulina olunaku lwaleero mu 5 ngenda mumunyweza mujja kakasa ndi ne Haji Haruna Mubiru ate nga ye CEO H&M Restaurants ne Cream Production. Kakati mukwano gwange nyongera okukwaniriza nate era nenkukubiriza gwatandaba kusubscribinga olinda ki olimba nnyo naawe just subscribe, hit that subscription button omala okahitinga ate onyigene notification bell akadaako oleke gwe okutusubwa buli we tubeerayo gwasooka okutegeera nti omumbejja w'emitima ayina nno kyatutereddeyo ku YouTube channel kozi nawe ng'oli eyo nga wali agadde okulanga naffe osobola okutunoonyaako ku 070 2 43 3 ku WhatsApp bwe tutonatera mukwano gwange enamba ejja kugirabawo ku screen otutuukirire tujja kuba tutuusa obubaka bwo gy'oli nkomyewo ndina omukulu Haji otaawa otusuula mu laavu nga tetugenderedde luba mwaguddeyo dda omuntu ayinza okuwulira eddoboozi lyo gw'olimanyi nze nkimanyi naawe ogenda mu kisenge eyo ne weewulya n'ogaana naye wannaye ate mu kisenge n'ebbali eno bushozi nawe obataya ate ntya manyi Katonda yakuwa naawe obataya kafesobalabika bulungi bali kusiima Haji ate kasita oyogera ani agamba Haji ayogedde ate waliwo era ndowooza batunalwana bulwanyi waliwo omusajja ogenda ate gw'otayisa era singa wali oyimba kati gwe n'otayimba luyimba n'otawa nojja wali atawa butayi yani oyo mulabako ku social media munange omubisi gukusinga kwetoololwa njuki tosuseewo binamusanyusa bino ng'ajja biraba bwekintu alayika kiri wakati oli mugumu tugendera awo wandibanga oyo nno gwoyogerako katujje nakusookerako eri mpola kakati Haji nkuleese wano ku Omumbejja Emitima's Voice podcast emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa nkalaba kawedha emboozi kawedha okalaba ka environment mwotudde okasinga kakolera kalungi kali kiriya ozuula obufu toli wanjawulo mukama mulungi nabo bajja kusiima abatulaba amina kakati Haji buli omu ku ffe yaliko omuto era tukuza okutuuka wano n'okufaanana nga bwe tufaanana nga tulina olugendo nno nga tulina Mukama Katonda gy'atujje n'atutuusa wano we tutuuse kakati Haji nga tonnafuuka muyimbi oba na muntu wattutumu wali ani ng'ovubuka? Nze nali muntu akola emirimu egy'enjawulo nga noonya embeera yange okuba obulungi. Buli muntu asobola kuva eri n'atandikira waali, buli omu alinako olugendo. Naye olugendo lwange lwalimu ebintu bingi. Nze gw'olaba napootako okupoota okumanyi kupoota bana bazimba ennyumba ngo wetika omusenyu oba yes saagala nnyo mbeera mbi nayagala embeera y'okubeera mu n'akasente ekintu bw'okyagala kandi muto myaka ng'emeka kale tugeraageranyeemu
myaka nga 17-18. Oh. Yes. Napootako nga noonya ku site awo ebizimbe era nze ebintu mbimanyi mbyekolera ebimu. Nenva ku ebyo nenkolako ku migaati. Era emigaati ngimanyi nagikolako e Kayunga eyo. E Kayunga eyo nengenda nenkola eddalu ng'omwana nga bw'obimanyi. Ddalu ki? Gutuulirako ebyo Hajji. Ate kyali ky'abawala. Kakati myaka ng'emeka egyo? Nja kukuba. Mama toswale kunkubira wano kuba omumbejja omulamba. Kati sebo nga bw'omanyi kakati omuntu akola omugaati omanyi mu abakazi nammwe mutubuzaako bye mwagala. Ntusobola okwagala omuntu olw'okuba awuga bulungi. Kati nze banjagala lwakuba nkola mugaati kuba nakukolanga nenteekako n'amannya gaabwe. N'oterako abakyala amannya gaabwe? Naye nga naye kyano mu muwala oyo teyanjagala. Erinnya waliteekanga Kaveera oba ku mugaati gwennyini? Ku mugaati nga ndiwandiikako bwenti. Ekyo kiggu. Nti Saara. Olabika by'oyimba toyimba biyimbe. Naye yali Saara. Yali Saara. Kwegamba wasalirawo ddala otambulirawo nga Misa mpola ng'ojja. Mu Saara awo. Ne maama wange ye Saara. Ne maama ye Saara. Ba Saara awo. Gwe gwani? Nze Irene. Gwe nawe wagenda mu balotaayi? Nze mu balotaayi. Okay. Fumba. I know. Akati munange ati taata waabwe n'akitegeera bakadde baabwe ne bakitegeera. Naye byaddira tebyali birungi kunoonya kukola kutya. Ate ye omwana bwe baamukuba ndowooza n'agenda ewa n'ajja bwe yajja ewaani n'agamba banzise. Ne ndowooza nange banzise. Ng'egye nayagala omuntu nga mulumirirwako nange nawe gwe bakuba. Nange nenziruka. Yeyo laavu neyadda. Eyo bikiri nenjidduka. Kati nentandika ate salooni. Naye nga Bekeri yo tonnagidduka nga tetunnaba kuvaayo. Byali bitambula bitya mu kusooka nga tonnalaba ono Saara ono eyatwemesa Bekeri yaffe? Byali bitambula. Byali bitambula. Nedda oli teyali Saara dda. Nze ntadde buteesirinnyo. Ne Haji. Buki okola ebintu? Baali abawala bana naye nze sijja kwogera linnya. Baali abawala bana nga bibalungi b'okukyalo. Nga bonna obakolera emigaati kakati bagiraba bali abakadde nange kenyini saalondako ku bulungi bwa bali abawala nange saalondako kuba baali bambuzaabuza. Yes. Si balongo tebalina luganda yadde akakwate naye nga balungi. Abalungi ate nga bali mu famire ennungi. Bannaye bawala mmwe tubatumiddeko. Kakati munange nga emigaati yagitambula bulungi. Of course ngera kampani etandika. Walingambo ebibulamu. Nze emigaati nagivuganga na kagaali. Ngenda ngitwala mu maduuka nenzirayo n'ekitabo n'emmanja. Egimu gyavunze, ekirala gyakoze zitya, ne baginziriza bwe bityo. Yes. Kakati awo tudde awo ku kinyooza awo. Kakati waliwo salooni bagitanga Shane e Kayunga. Kayunga eyo lwaki nafuna Shane eyo salooni Shane omukyala landiro lya yatupangisa abali babita Namusisi. Highland Road waffe ye yali akola ki munasonyiwa banaye mu bya bulijjo omuntu yetereza. Kakati yali Highland Road waffe naye ng'alina abakola mu salooni namuga njagala mulimu. Kati nangamba ninayo mukwano gwange alina salooni namukubira nanzikiriza nenzitandika okusala enviiri. Enviiri yali nzimanyiko. Ate zo wali waziigirawo? Naye nakolako wano erwafu. Wasooka n'ova e Kayunga n'ojjako eno? Nabeera nakulira wano Makindye wa mukulu wa Ssemakula Misaki. Wano bamutanga Uncle Mike. Uncle Mike akyaliyo? Yafa. Tata wa May he rest in peace. Tata wa Dylan. Kati nenvaawo nga balaba nkuze mimantwala e Kayunga ku migaati. Nze nava e Kayunga obulamu tebwali bwange kuba nazungako ebiwera nzijukira. Nagendako n'eyo
ku Munana wano Gaza Road era nenkolawo saloon nga bagiyita Homeboys naye nga ebiseera ebyo bampita Kulumakulu. Kulumakulu yagituuma abantu bakutuma lituume Kulumakulu. Kulumakulu naye nga bitegeeza nze simanyina bantuma abavubuka emyenda gy'ekivubuka nali nzina nnyo amazina nali nzina nnyo oleka yo bauna era ntigayirebya kyonna kyekyayigiriza kepu zino sali muntu sina problem yonna nti balina problem ku mutwe naye obuvubuka bwanjigiriza ekintu ekyo ekitebe kyajja nga kinnemeramu kuba twagenda nga ffe twambala ezo baseball zaani ngendo ngo tugikuba okuva ku Monday ngo twagikuba kuva ku Monday paka weekend tukuba Heritage Africa Horizon tukuba White Nile tukuba Misauli Maganjo tuwagulira kuba temunda ja Kampala naye kimanyi nti olayika wansalako ku nviiri kisoboka wa engeri gy'oyogedde kusanga ntanze okuba akafaananyi ekayunga eyo kirabika wansalako ku nviiri wabeera nakayunga wabeerayoko nakifuma eyo oliwo nakifuma nakifuma eyo najjako ekayunga eyo kireka najja mu saaluniyo feesi neyangadiraba ago nabikoli kati mubawala benasala enviiri kati nabanga abakawa bayinza nayeera eri akyali kato baze nasalanga abo babu bano bagoni molo bano bawuma molo family eyo yababu Masudi eyo baani abo bapade benasalanga enviiri kati bali bagagga gwe kati sokyali kato onerabiddemu naye ng'ate ndabika nze omukwawo bewandiikako ne ku migaati mpozi mu mwoyo nga buli wa myoyo twasisinkana dda anyway kakati tuvudde mu saaluuni awo eggayaaza kati tuddawa twava mu saaluuni eggayaaza kakati nenkomawo nenziramu emakindi nenziramu nenkalubiriza abawaka otya nga wogamba nti ovuddeyo eri nga nekikujeetawe tokimanyi ngaera bivuka butawaanya just ovuddeyo nojja tenojja nowulira ono kakati nowulira Semakula gye bazinira nogendayo eri gye bazinira nogawa angene njira mbeeraawo nga olweggulu wabagambye ng'olina omuwaana ennyo nga lwabagambye nti kaligaga tugende eka ngakutwala yalina akazigo ke naye ate yali bulungi nnyo yalina akazigo kaawo ku busaabala awo akati akazigo nga naye era omuvubuka nti ng'alinamu entebe alinamu n'ekitanda kino ekya bokisi ebyo nga byakajja akati ng'oluusi nnyumya nnyo kati wennyumya ate ejja nga gyakooye oba nti yali dansa nga bazina baali bazinira ddala omusimbe nga yazina ng'azina amazina nga bazina abo ne Basekamatti Sekamatti yesobola kugamba nti akati nga rehearsal bazikolera ku White Nile nenyingira ddala ebidongo side y'ebidongo eyo akati ng'ojja nga akakodyo ke yakolanga ng'ajja akooye ne yeebaka kati weyeebaka nga yeerabira kunsiibula nti kolaki sula bulungi nga nange nsooba busuubi olugi nenduzaawo neneebaka tekyali nti anzikiriza naye twali tulina okunyumya ngamba nti sula bulungi kyokka nga naye gwayagala okugamba sula bulungi nga sirina gye ngenda okitegedde nga yonna nti ayo nze nasobyanga ensobya yange nga yanjawulo yakwonoona bintu oba olina eggaali yompya ogitadde awo kati okujja alina eggaali z'empya nga yagala zitwaleyo mu kyalo Emityana naye nga njijjayo n'amwana wa waka bamuyitanga boy ne tugivuga ne tusaza ku Ntebe Road ne bamukubira abaana basaza Entebbe Road kiri risk yes olwadda ne bakuba yalina radio ye eya Sony ne yagundi ebbiri nga ya base ina gundi nga ba ati ngagenda yaleka mu tape nga agiteze yagalanga nnyo eri Wamala nange namwagala yamunjagaza
ng'aleka agitayiminze bw'atyo egejwe agenda okudda teepu ezirimu kaseze ezo. Ani abadde ku leediyo yaffe nti nti sinnabanze aleka boy nti anti Haruna kati nga tubeera mu kaayana kati wavaamu n'agitega n'alekamu teepu gy'ayagala n'apoozingira awo akukwate bulungi. Yes. Kakati ate raba radio wejerya tape yonna. Ekikigo. Wagikwatako? Kati awo nate watukola. Kakati ate gene gisikasika n'ogikutula wano awo n'otadda. Awo n'otadda. Ebintu byange byali bwe bityo. Era kyovola ne kayunga era. Bangoba nga sina kutuuka ku kigendererwa. Okitegedde. Nenkola ki? Nenziruka. Eno naddukayo lwakutula teepu. So ebintu ebyo bizze binjijira bwe bityo. Kati awo nwavaawo Semakula tutusha Semakula nsula wa Semakula wiki bagenda mu zi trip eyo. Olumu asibawo olumu n'agamba jangu obeereko wano. Kakati olwo mpuliriza nnyo ennyimba za Semakula ne nali nsala enviiri nga baŋŋamba nti ono gaaya ng'ayimba nga alina eddoboozi. Olina eddoboozi nga weggambye nti olina eddoboozi. Era osobola okuva wano mu studio n'okola oluyimba luba nga lulungi ne luvaayo ne bagamba nti oyo ki omumbejja waffe. Yes. Nedda ebyaddala kisoboka. Kaakati nsala enviiri nzija eno njiga ennyimba ez'abayimbi abalala. Naye okusinga za Semakula ze nesibako ennyo ziwampangula. Awo buyimba bwebwe yagira simanya ntomedde. Ne wanimba yali yamukubadda. Lwaki wanimba? Ezo zaakati. Ezo zaakati. Waliwo oluyimba bwe yayinganga zintomedde. Ntomedde waluwulirako? Mwagala nnyo naye olwo mbadde sirumanyi. Genda omusajja. Kyatomedde ki? Simanyi amanyi. Era yaffe tuwuze bayatomera ki? Akati ate ebiseera ebyo yali alina akamotoka. Ng'alina akamotoka bonna bafunanga ssente bagulayo kamaaka ako. Mu maaka obwo. Akati kamaaka ako n'ebigoye ebifaanagana tracksuit aba Eagles aba edda. Tubeegomba nnyo. Ngamba ya ono egayi gwe neegomba nina kuba bwenti. Ng'avuga kamaaka ako ng'alina essimu naye nga tuli mu layini. Nkwata. Sona Erickson. Nkimanyi ekyo. Nabirayo ewa ddadi wange yabiina mu kibookisi nga biyitirivu. Nina emyaka emeka? Nze ndi wadda nnyo. 1970. Tekisoboka. Fe aba mu 7. Kale twabulanga ebisimu tubirabawo ewaka. Yes. Kati kakati n'olumu ng'agenda n'akuba ekikalu yali mwanvu bw'ati. N'ateeka wano akasimu ako ne kamyansa akateeka kano akantu kamyansiza essimu zakajja. Abalina essimu ezaali entuufu yali lutaaya. Yeyamwa birutaaya efaanana. Era yali Sona Erickson. Naye nga yeeri mulayini. Naye nga yeesemakula teyali mulayini. Yalina essappe kuba ssebo. Kakati ng'anyigawa. Akateeka wano bw'ati n'anyiga wano. Nekeekubirako kane kaako ekiro obudde bukutte tuli mu kisenyi ewa jjajja. Pulira. Yazze awo. Kavuga. Tekali mulayini. Yasetinza akade. Nebana pozi tuli mu kulayira. Okay. Kakati munange. Gayi yafuna sente. Nange kakati awo Semakula nga nsanga ewa maama. Naye Semakula era lwaki netola nnyo ku Semakula nti yanjagaza okuyimba. Bamuyitako omuyaaye ewaka. Akati ate nze nga nyina ndaba omuyaaye gwe neegomba ebibi. Ennyimba nyebazize. Kye nakola okimanyi. Namugamba nti njagala kuyimba. Nga nosobola olwaze wa maama. Maama ngulidde kamashini kamu awo mu Kisenyi Mengo. Balina waawe takaawo mu Kisenyi Mengo. Maama wange. Kakati nga nkwata mashini eyo nga ntandika kusala. Ababbi bagibba ekiro.
amabbi nkomawo mu club nga bagibye ngo babayaye omulundi ogwasooka sinokwa n'asanga nga atudde n'agamba maama we namugamba baba ono mumpenzi nenzikiriza netujja era twajja waka olwo bagenda mu trip e Masaka bagenda mu ki trip e Masaka kati bagenda mu trip e Masaka bagenda mu trip e Masaka nasooka nandeka nze nsigala nnyimba mu bya bandi naye era aliwo omusajja bambi yali Jackson Ndawula president yaliwa president wa ITI Babati Kyewalyanga obamanyi oli kaana kato nedda tokisussa tondabisa Babati Kyewalyanga abo balina tata waabwe bambi yanyamba nnyo nga sirina sente ono agenze mu trip naye bano ba green boat yali akola green boat akati nenzija baali banoonya abayimbi nenzija mu Power Pro Powers Band yo ya Albert Kyewalyanga okitegete taata we Jackson Ndawula yafa kati yes akati ne bantwalayo ne tugenda twali obulenzi bubiri Grace Morgan omanyi omulokole mumanyi Grace Morgan nange katugenda ku office atusiima nawe yagenda nga n'abuuza ebizibu byange ebyange ate bineneko okusinga ku bya Morgan akati nanganze ngenda kuyamba naye buzibu kiki namugani n'akayumba ka 3,000 kempangisa naye akalo ojja kujanga kubanga nkulabye owandiika nyimba mu bandi yaabwe kati olwo ojja kujanga tukole ki tukuyambengako ebintu ebimu olwo mba ne akatabo buli ssaawa mpandiika naye nga byewandiika byo wali obirowoozaako nnyo oba just bwewandiika nga buwandiisi nga tomanyi na byewandiika nasooka ne mpandiika nga mpandiika byange nga simanyi na kiki nga kyensanga kyenyimba nti omumbejja bambi oba ekikopo kirungi kusoobani bwebityo ebintu bwebityo nebuza tekuyimba kweko mbadde manyi onkoleddeyo akayimba wano wennyini bannaye aleta kakati nyimba mpandiika kakati abe green boat balinga ba green boat eyo yalinga ya bana abakwata emmotoka bazitekako zigundi ku kkubo ebwe ebyo kati abantu basembera bali mu layini omanyi kasitana kizuula nti bampa saavangawo nga buli lunaku obeerawo olina okukakasa nti obaawo mpandiika ya bugambo bu layini 3 nenzijja ku layini eri ey'abano basibidde emmotoka zaabwe basulundi kisobole okufunayo omutwalo wali mukujjukujju najjanga tusetuka ogenda mutabani otuuse ate ngaakubavaako bali bange abasibidde emmotoka najja n'akuza ebbali n'awuliramu byewakoze eki byebuwandiisi nze nga n'ebimupandika bifune nga njagala zinemmeka 3 okusobola okubeerawo so akati awo famire eyo yanyamba nnyo yebale tuva mu guni nenyingira ekibiina kye bayita eyo nga nyimba mu mabaala amalala naye nga n'okuwandiika mpandiika nga n'oyo Morgan tuwandiika fena kitegeera era nze namu inspiring okuwandiika kubanga lines yakubanga nga zanjawulo kitegeera nemugane tufuna experience okuwandiika so akati nveeyo unaddawa mu bibaala nenzira mu Josamus Band Josamus Band yali ya Mariam Mulinde omumanyi mumanyi Mariam Mulinde nyimba z'ensofu neza Mariam Mulinde ne bampayo akalimu ekyawo nensooka nembiva mu kaataawo era obulamu nga bwakubonaabona nnyo naye ng'olina kwewaayo nnyo funako zikuza accident yes so guys ebintu tebirina kutambula nga bw'obyagala tutambulira mu okufutuka kino okufuna kito kye tuli tuyita mu bingi so kakati awo kye nakola nva mu Diamond nva mu ki
mu Power Propose Band nsanga ate nzira mu Eagles omwo sobola kula ngambe tugende tukole kyagenze okukola simanyi kuyimba nti oba kiri awo kyamaanyi bali basita ndokutuuka eyo nga mwamba ngasibira mu kusitula byuma ekusibiko kyokuyimba nsitula byuma naye nga bayimba mbalaba ningamba ono twalyanga ku mmere emu yabbananga n'enva zange naye nga kyo kyali kituufu naye papa message nkiki wakwatanga mu sowaani ya Hajaru yagiye yabbanga nga tugenda ku ssomero nadda nga famanyetwe waka mu kyalo wabangayo entulo of course ozimanyi ezennene mukinyeebwa ezakiragala olumanyi akati amasomero bapanganga waggulu mukadrowa eno yagundi eno yagundi eno yagundi akati omukulu oyo yakolanga nga ye bwansooka okudda ku ssomero ng'ajjamu entula zange ate entula ezo kyalinga ekinyeebwa kiwola kirekawo maapu ojjawo bwoti awava entula ekiba ekifo ekyange yakiryanga olaba awateeka okuba awaddewo ekintu kati nze nawe nagendanga enasumululira eno nga ngirekako essowaani nga ndaba waliwo ekimiisinga nga ngera wali okumpi ewa jjajja nga nzijjako ki nga nzijjako gambikkulako alabeko ololoopa entula kombo omusimbe yazze najjamu entula zo zonna natwala kakati batuli awo nga batuyita azibbi era kyekimu kyekizibu ekyo kyokka kyemuyinako okubbanga ntula zange nenyama yange jjajja teyamukuba ku bugalo agera ekyana nze lijje wa jjajja nali w'amaanyi nga ndi w'amaanyi abasima kwange babagamba okugamba munaaze ku bigere munaaze ebigere nali wa tabo tondaba wano timbonyabonyezebwa akati bunange nga mbaddewa nga nyimba ku byuma tuli ku byuma akati semakulu oyo okunkakasa nti ddala nali ntandise okuyingira mu music yalinga buno bugamba abuulira naye nga yefuula atabiwulidde akati wano yabiwulirira nga ni mu Eagles nsitula ebyuma kati twagendanga e Masaka mu trip tumalayo emyezi 4 emyezi 6 akati bakuba drive edda okuyita abantu abayimbi abaali tebamanyiddwa nga balinnya ku loole ne tuwayalinga ebyuma live ebikubwa abantu basaasaana bava batufuna kati bali mu woteri zaabwe lodge bwali bulodge si woteri hoteli oba kisusiza baba banene akati bali mu bulumu obwo bwebasi amanyi bwoba okola kati naffe essapa lyaffe ku kyalo fe abasookangako sawundi wevaayo ekintu kiba kyakabi abuwala buno obwagala basita baba balinda kulaba ffe ekituufu yes gundi ajja nti yewaali kati kitwakola nateekako byuma nga bakuba waba oluyimba lwa Irene Namatofu tiraba ntanga nkuzaddemu omwana kati naye ssebo olumanyi ndumanyi naye simanyi ku luyimba ogadwiga gamba ndiraba ntanga nkuzaddemu omwana engeri gy'owoomereza nedda kati kikola nga bwewulira ndiraba ntanga nkuzaddemu omwana ate eddoboozi eddene okusinga ku ddungi nnyo era bajja afudde nange era nemboozi kira kituukako nayo nange nga nkola kati nga tukuba live nga nyimba oluyimba lwa Irene naye naluyimbanga kuba be baaliko naluyimbanga we naluyimba aluyimba mu ddoboozi lya Irene yes kati abantu nanga badirector bonna ne bwenjula amakati ndi bati
Bagala tulabanye. Yes. Nina jiniro na wenjula alabe. Agala kulabanye amugende. Yes. Ho. Agala omuli awo. Simuli awo. Naye achewunya. Bachewunya bwewunya. Zingendo kola nasema kola avuddeyo mu kipale. Byali kutipale ipale ebiramu bifaananyi byateeka byali binene bizibu ebyo. Ati ngamba gwe musiraamu nawe yimba nga mukazi nga musajja. Ntya kimbe eddoboozi ly'ekisajja. Yangamba kati natandika okunteekangako obwongo. Naye nga najja okugenda okuyingira mu system nali manyiza okuvumbula ebintu bingi. Kati naye nanjozaako. Kati ate awo ne tugenda mu trip eyo era byajja bubi. Bijjo bitukomawo mu trip. Tutuuka ewaka bazi nali nsula era ne tugenda n'ensula weeyo. Laba bwe babba ebyuma bya Eagles. Ate nga ku yonna ekola ku byuma eyo. Nange ngamwe nina okubanga abisitula bakola ki weguunya ne batusiba kiki wadde okuwolerezaako. Ate kati ate asobola boli ba direct oba okola oba onoonyeza ba suspect wano bali wano newoba nti kati baabaana basobola okukola enkwe nze sijja kufuluma sijja kukola bwenti ne batusiba. Eno yagezesebwa ate okugamba mama we baaba we nti omwana bamusibye. Ale nange ngamba ate sijja nange kubakubira. Bajja gamba Semakula kugana mufiirira nange. Ngamba tukoze tutya. Naye ne bakola olukujjukujju awo ne bajja ne banzijayo. Naye nganze omuntu nenfunamu era entondo. Kubanga omuntu gw'osula naye munda. Okitegedde. Bagamba batya nti babbye ebintu by'otagamba. Ate ngenda okukinnyonnyola bakinnyonnyola nga nange ndaba kituufu. Bali bajja kugamba nti awolereza mutabani we. Yes. Aweza mutabani. Nenkivaako. Naye nga nvuddemu ate awo. Nenzirayo nekuba ebibaala luutu eyo. Eyo nno nabikuba kubanga nali machuwa nga n'obuyimba bwange obwetongodde. Nalina akayimba ka Aido omuto. Nalina akayimba Aido omuto. Nali nsaaga ebikola yabyantama nze mbitya. Nalina nkondedde nga ndi mu process ya kuwandiika kitooke. Kati ntuuka olwo nzi kukunda eyo nyimba yimba ku mabaala. Bwe nayimbanga ne nyimba ekitooke ekyo. Nayinanga ku verse na chorus. Ng'abakazi bakyagala nnyo. Kumbuga wako katono. Nga bye bininawo. Kakati nga banfuwafuwa. Olwo lugwa mu katolo bwama. Bamugamba waliwo omwana ajja ayimba ennyimba ku bbaala. Nayimbye ddala nga Semakula. Kati balina mugamba oyo muganda Semakula. Tukaleete. Kakati Kato yayinanga obuzibu nga ayina mpalaniraako. Yes. Ankato emuwa musasi. Kubadda. Kakati ng'agamba mukaleete bano abantu bateekeko ttabo nga buli ayina eddoboozi eryekuusa kuba Eagles. Ng'amusa. Bayagala. Tugenda tubeera ne Roy Kapale, ne tubeera ne omugenzi Aliyawe, Dan Kabenge, ne ono mu Becky wa ku BTFM. Yes, Rebecca Jim, Alice. Amaloboozi wamma ne ganyuma. Yegatta. Ne bakankana eri. Nga tubeera mukati batuvalawo mukasiisira. Mu ssaawa tugira kati nze nga njagala nnyo ennyimba waliwo olimba kati Semakula n'ajja n'aleeta olimba Benita. Kamanyo nga kuyita erinnya lyeyo mu Benita. Kati nenzija ne kutukwamu oluyimba oluyita otunze bambi
otunze ka fashion kanyumidde okuzamba olwokolera ddala mwami Kato byayagala okopoli oli mu kutunga kati ye ng'aleeta topic ey'ebyobulijjo kitegedde nga ebya bulijjo ebiriko kati ffe nga tuleeta melody n'ebigambo ebirungi n'ebigambo tuwandikira ba Rebecca Jingo bwe bityo akati nga nina akayimba kange akakakitoki ngenda nkongerako ne kaggwa akati bamugamba omulenzi oli alina oluyimba lulungi bwe biseera jangu nangambye olina oluyimba otyo ye ng'akuyitamu ng'ateekawo ng'akuba nga bakola amwenyereza ati ng'amwenyereza ati naye luyimba lulungi ati balina enkwe nga bali babiri Kinene Michael bawa Dolini Mutiwa bulungi nnyo kakati nga yalinga mukwano gwa kati amusalira nga ekyo kijja kukola amugamba tulugule kali bubi kakati eno neeno mu Eagles batandise okuwulira amaloboozi nti Haruna alina oluyimba okitegedde oluyimba lulungi akati nga nzirira nga katannamuza nga muga emitwalo gyali 12 bwe bityawo kati anko Kato anja zikuwa naye tugire nga tukololala kati nga ayagala okugamba nti si lw'amaanyi kati naye nga wenyemba eri ku bipaala banfuwa era bamugamba naye ne bamugamba nti oluyimba aluyimba kati najja tenanyiigira muli basiru mugenda mugundi obwana obwo butwabulabirawo butalesa amalala kati nga nyiigira mba ndi awo nyiigira nga tunyiigira babiri ate gwe nani ne omugenzi aliyawe nga tuba tuli awo nga tujjako ku kipande anyiize nnyo anyiize okitegedde era atugambira mulinye amadala mugende mulinye amadala mugende olonga mutunula mu genda eri obumanyi obuli kati ze bampala nanga bate ba Eagles ndi mugwana basemakula kati nina nkaze ntya nenzirayo mu Eagles ate oluganda lw'olulala ale ngenda nga yesemakula tenesigala nga nyumya naye nga ne lumu anteeka mu motoka yes ati yategeera ekyaliwo kati ye najja nentula mu motoka ye nanvuga netugenda olwo agenda anziza mutima paka kudda mu Eagles akati nze mba ndi awo netandika ng'omuntu nojja n'otuula wano neweekwenya n'otuula eri ne bayimba noli talina kulaba ng'onyumya naye tayagala naye atya okumpita direct kubanga olw'emisango egiri egyaliwo najja agamba nti ono ayagaliza wuwe kati mba ndi awo nga batandika bali mu rehearsal bakola practice balutaaya nyimirira awo bayimba obuyimba manyi twalinganga nga tuyimba wamu era ennyimba ezisinga ezimu zirimu ebigambo bya bonna ezange zabangamu ekigambo kya Semakula ezange olusinga lutayateekamu olusinga mu Seruga oyo yanyamba nnyo by the way he has a good voice n'okumpa idea kubanga twali tulya aho ku Luwombo ne mubuuza lutayo oyo alina ayamba naye nga ayita mu kujeregerera yes ayinza okuba nga alina oba wantondo awo oba ogenze nga ayamba okuwabula naye nga okuwabula wekwate takugjeeyo abanga akuwaana nga takunafuya akati nyimba olimba nali nsaaga ebikolaya byantama nze mbitya neno wange banange tanjuza byonna watuseerete bambi nga nina omulala onobona kati nangamba oluyimba oluyimba kiwalazima terutegeerekeka okitegedde ndilulwapamununa kyawadde nga ali bunaayira kugamba nga ntula nga story sigikola kubeera brief nga njirandaza nnyo ab'ekikanale mukwano yes
nga takigamba direct kuba naye yabulwaga kyakigwa kigamba kati bandi amubuuza Sserugga okugira kiwalazima kiki okuyimba kiwalazima nga gyangamba nedda kati ekyo olina okumanya mutabani tuli ku luwombo nabeeranga nnyo era abantu bonna mbagamba mubeerenga nnyo mu bantu ababasinga so si mwe musinga era n'ebintu bye nabeeranga manyi ffe kati twanywako ku sigala nawe basemakulu abo naye nga nze embeera ne sigala ate nze ezange zenafunanga ez'ekinaku nga nzigulamu sigala omugagga munsabe sobole okunywerawo emboozi eyo n'okukuuma omukwano ogwo mukwano gwali gwa sigala neneegula nga noyajjangu tule musiramu olinamu kamera awo tuula nga sigala yakoze eki so nabeeranga nnyo mu bansinga kakati kukubeera mukute Sserugga ansinga experience namugjamu kino naŋŋamba nti Haruna okuyimba kuwakanya na kusemba kiki kuwakanya na kusemba bw'osembasemba omanye nti osembye bw'owakanya okitegedde kulemera ku kintu tova ku main sadda mabega enzirayo nemmala oluyimba lwange olwa kitooke olwokubya ekitooke tukutegedde nemmalayo oluyimba lwa kitooke naye nga wano ng'akasawo akatabo tekavaawa buli kadde so akati nkuba oluyimba lwa kitooke nduyimba mu mabaala ngenda ewakato katangoba waddayo kewakati naddayo wakati awo kati anti ngenda ngamba awo nze ntankubu nga bwe zitambula ngenda wakato ngende wakato nkomye wa Ssemakula nesetudde paka kuddamu kunkubira luyimba ku stage awo nabalagira awo wavu obuzibu awo boluyimba ndutandika manye bo banyambaga okunkunganyiza abantu naye benabajjako bangi era ekyo kyenebaza Eagles Production n'abagirimu nti bayimba ne babamanya ne baleeta abantu baabwe ne mbakwata ne mbababbako tewali mwangu olwakuba kale wali olowooleza eri nnyo tewali oyagala wali okitegeera kakati ntuuka nyimba oluyimba olwo eno ruma zivaayo kati agamba akaana kano kagenze n'oluyimba olulungi tulwozeemu kato ate yali mulungi nnyo ng'alukwata nga balwozaamu lwonna nga balwakwasa Doreen Mutiibwa mpulira kati ka Doreen Mutiibwa ng'ayimba oluyimba ne mukazi wo naye mulungi abulako kimu kumulabirira bafa nnyonja abakyala olwo ayozezza mu lulwo ekitooke kifa nsalira nayoga olina muwanyirire bamwegomba bangi abalaba anyiridde asaaliza kati ngagamba tuli moroka Ssemakula agamba mugamba nti oluyimba lwange kato alwozezzaamu teyariyaktingirawo nze njagala muntu anyiigirako mangu naye oli ye yasooka kubirowoozaako ngamba natandika okuyamaga kati kumbe ye asigadde akiina munda tutegere kati n'agenda ewa Dick naye Mungu amusaasire moyo gwe Mukama Katonda agulamuze Dick amuyita Dick yali nga batunda ennyimba yawo bagula ennyimba amugamba nina mutabani wange wano naye n'oluyimba lulungi naye ate lwafuuseemu olw'okulwanira ate ayagala ddutwala mwana ayagala n'oddumuguza naye balwazizza ng'aluwulira undi nga nkwata nga ntwala mu Dream Studio Big Production ngamba tutandika okuyimba tulikodinga kumba ate oli guy bawa Mutiibu mukwano gwange Michael Kinene oyo mulungi nnyo mu producinga yakuba ne bass eyo omudigido I love that kakati ate nga mukazi we
gwe batyoleza mu luyimba lwange eyo kitegeera gamba tukoze tutya ng'alina okuba professional kati tuba tuva mu studio nga bakataata be bayingiramu tulokola bakola lwabwe nga basobola okuwulirizaamuko ne mukulu nkugambye anti yali alina project gundi yali ayina nga yamproducinga akati ezira awo ngamba nkoze nti saakisooka kitegeera tuvayo tufuluma anko kato hours yingidde wa idea we bayo bebaddako akati idea we nga nayo banerabidde kikatonda nange sira kyenali manyi kyenali nerabidde ne katonda yankolera bupolisi kyamagero nenzira emabega ngasemako ali mumotoka banyume neyawe ne Edi ngenda okuli oluyimba yasooka kuteekamu no maloboozi naye mukyalawo naye bulungi abulako kimu kumulabirira nyumba balowozeza mu luyimba lwange kati kawe kamwedaze ku mutwe nga bagamba alinga samba ya muceere neza ninga basaba kula omusajja aziza mu luyimba yeta tasobola yataddayo yekikola ki ozanga ate anko kato olaba otunuulira mutunuulire wooti wali omutunuulira noweekwekamu kati yakola nga tuvuga nga diiki yadda mu magezi ng'awulira nga akitufu amozezaamu naye ng'ageranya naga nti nelwa mwana we lusunwa bulungi n'alusunula n'aluteekako lwero ne balukuba ne bakuba oluyimba CBS buli radio yonna ng'efudemba kitooki nga nange eno shows nyimbira abantu abangi nga bakola ki nga banyumirwa so bwetyo oluyimba lwe lwakwata nga lulimu ne fitina nti onabbi oluyimba lw'omwana omwana nga yeggwe yenze oluyimba telwafuka oluyimba lwakwata n'ebyo ebintu byemyenje negigula akadongo kokka nga bansasula sente akadongo London nzuyu paka nobwetyo benayingira Eagles kakati Hajja Rona Mberu eri akaseera konna konna mu bulamu bwo akaakukyusa ennyo oba akaakunyiga ennyo munda muli oba oliawo nga tokwogerangako akaseera ke kali ke nagambye nti kalina okugezesebwa nti bansiba nasibbangako ekintu okugamba nti nno abantu abasinga bambi bayinza okuba babasibira mu ngeri ngeri bafuna ebintu ebihappeninga mu ngeri eyo naye ng'ekyali kinuma kati bena babituteekako semakola bamuteekako kubeera nti nze nemuteekako omusango nga munenya naye nga temunenya nange newa nebaddenza ndi ku board of directors tunoonya mubbi otegeera otegedde mubbi asulawo ate gwe wasibyewo n'ekisuuzo kugezeza okwali kwa maanyi ekyokola saanyiga kigenzi waleera saabyongera nekikomyawo nemanya nti omuntu ebisangibwa waliwo abo bakolanga bebasiba nga tebalina misango omulundi omulala ekirala ye Eagles ogende London nendeka omugagga n'atuuka eri n'agamba nti ate nabuuza ono omwana ayimba ekitoka aluwa ekitegedde nga bamaze okutuuka no tekisoboka gamba nempulya nga omugagga atwala abantu era London ebiseera ebigenera nga kyamaanyi ate akayanira nze era omulundi ogwaddako tukabandese omulundi ogw'amaanyi ogwaddako enyenda Irene nze obulamu bwange nefula freestyle ni freestyler ensi togisaako maanyi kyekigambo ekituufu nze bwondeetako ekimu nkwesonyiwa n'obeera mukyala wange nsobola okukubika nga nakijja kunnuma nti ojja kunnumya omutima nsobola okukubika nti waffa ekikiggwe yes nombikira ddala kabe mwana wange ze neesonyiwa ati era byebimu ate mba njagala okulaba kabere mwana wange ze sitawanyizibwa lwa mwana omwana
nze mugamba ekigambo kimu nti ensi nze omuzadde nsobola okusonyiwa naye ensi tesonyiwa. Bino byenkugamba mbigamba through experience. Kitegeera. So kakati nkwesonyiwa ebyo lwaki mbyerabidde ebyanyega kubanga sibyewa singa nina pressure. Singa nina pressure kubanga nze ensi ataddeko ekifuba si nsi naye abantu bantaddeko ekifuba nze ne olutwe. Muyina olutwe nnyo tukisabireko kati saba ngenda kisabirako enkitegedde sikutandika wano kufulukumula sa. Yes nina kaba ndoza buli omu gyasanga gyasikazaye naye lwakuba ndi kasajja kagumu ate nga nesonyiwa naye ng'ate ndiko obuwanguzi okuwangula tontegeera. Yes ensonga bakimbeerawo kuba nze nwanye entalo nyingi okuba obulungi oyita mu bingi. So ali eyo ng'olwana toli muwa tonaba kubeera nti tuuka ku buwanguzi toggwamu maanyi oli kalebwerebwe nkyaggwe muwanguzi. Yes tuwuliriza ennyimba zo mpoomo kamala zitunyumira okamala wenna n'oluteekako wali n'okuba akafaananyi n'ogamba banna musajja aba ayimba ku nze nga bwe wetunulyako mu ndabirwamu lulabika olwo yali aluyimbira ku nze newankwadde saaliwo ebiseera ebyo yali mukyalo. ennyimba zo zirina engeri gye zituzaamu okubanga abagwa mu mukwano okubanga tweyagala okubanga twerabawo tuyiga okweyagala bamu kufe tuyiza okweyagala nga tuyigidde ku nnyimba zo. Omuntu neyetunulira yagamba oyo yenze gwe bagamba. Naye gwe kimanyi toli mukazi mulungi. Sibale kusiima Haji. Simanyi era batunakola tutya. Twali kuteekeddeyo awadde abalungi. Mukama abantu ogenda kubanyiiza abalungi balala abali abalungi bagenda kugamba ndagala nnamu tezigwa mu lusuku. Nze bulijjo bakuŋŋamba. Bulijjo bakuŋŋamba. Era bagamba nti kali akawala bajjo kafukaamirira naye nobule bajja alina omukwano bambi naye lwakuba amanyize si paasi nze bajjo lwakuba nti kati era tukigamye nti ffe twatoba nnyo ne tweteekateeka bulungi twatya obwavu ne tukola mukama amanyi ebirungi byakati gemalo gedda. Kitegedde kati omuntu bwali emmerereko katunkuma aba munamuzungu bwali emmerereko greens ono mulanga alya bisalads byali ebintu by'abanaku edda katunkuma taliimu munyi. Kitegedde okujja mu kafo bwe kati obudde bugenda nga bukwatako bwe buti n'oteekamu kakando. And you just have your dinner there. Yes. Ebimu creating osobola okuteeka wali ka fountain n'oteekawo kakando wano obudde ne buzimeeramu ekiro ne kikwata. Otanze okundowoozesa ebintu otegeera kyokola ebintu ebyo nedda olabira ddala nga yeyo embeera y'abanaku eyajja gyaffe mu kyalo baakumanga kakando ne baliira ku ttaala naye ate kati ebiriko ebyakabi. So kakati twategeka nnyo mu ngeri eyo nti nze natyanga obwavu nasagala kudda mu nnaku yeeri waffe mu kyalo era nze omuntu anjagaliza obwavu tusaba essaala y'emu ne bannange onviire oba ofuufu kiddemu kibagambe ng'obatunuulidde bakitegeera ntya omuntu yenna akusabira obwavu ansabira obwavu nzikiriza kimu ne bannange abatabwagala obuufuufe saagala obwavu bulimu naawe kyekimu ngenda tutandikira awo nange kanneerippe kuggwe bannange obwavu bulimu omwavu atateesa omwavu atalowoozebwako omwavu ye mubbi ate ebintu ebyo byagenda wala byafunako ne muganda wakyo nti omwavu omujama muganda wa mulalu okakasa akani akayiiya simagize ekyogidibugizi yes beddala bonga omuntu namala jjaawo nga ddugala waba biliyoniya bagamba yabbye essimu
bamuwayiriza ne balekawo taba n'abinaku zino nabo bakizisussa ayambala bwati n'amanya nti asibye omusipi gwa miliyoni oba yaguba bubbi saawa ya miliyoni 6 essimu ya miliyoni 15 najja n'atuulaawo ng'agenda kubaka Nokia. Kituufu. Otegedde naye omujamata omuyonjo takabba kyokka omukyafu biliyoni yakoze eki yakabba. So tweteekateeka abo babajjo bagenze okufuna sente nga ffe twazifuna. Kituufu. Otegedde abo baali bupangisa abange kati bajjo gwegamba bajjo yali mpangisaawo bali mpangisaawo nga bajjo tonteekako ekibeerabeera ajja kwogera ebintu byebakola ng'ekiro byogere tubitegeere tumwabye laavu ye nga yakwabya yanjabye naye laavu ye si ya kintu kiramuteri ennomu ndowooza beeyingi nti yabeera ku nyumba za muyimbi kati naye yagiyapikinga nga laavu eyo kubadda abantu newadde balowooza ayiiya biyiiye zanya bizanyi nokaaba ekyo kiggwe naye bajjo ng'ayina laavu yalina twali tusula yali ku nyumba nayina enyumba eyo kati kansogere njogere ku laavu ate njogere ku bulungi bwe kati yalina enyumba eyo nayina enyumba ezo nina enyumba ez'abapangisa eyo kakati nga bajjo tusula ku level y'emu ku floor ya waggulu malina ku apartment wakati nga zirinaanye manye wansi nali saagalayo nnyo bapangisa ate nanti kakati ye nga ate nali mumanyi nga mukwano gwange yabeerangaawo n'ebintu tuyinza obbiraba yasulako awo waba wajjanga ano omulaga akubuuza nga waliwo ekiba kye yasulanga kibi nnyo nekya nemugamba bajjo ng'osula bubi ne mutwala eri kakati mutwala ne muwa ruumu eninaanye flow ennyumba erinaanye pangisa kakati oba bajjo yayagala kuba ababi yalina ekizibu ky'abakazi abatamwagala bulungi oba baagala mubba bajjo naye akimanya ate tweta bintu ebyo tugende mu maaso munnange bajjo ng'omuwala ajja ekiro tuwulira bakaaba eyo musajja afiiriddwa ekiro ewa bajjo nga gye muwulira abakaaba ekiro nga mumanyi afiiriddwa okubuuza madamu nemugamba kiki ekibuddeyo bajja afiiriddwa ki edda nsobedda mpulira yegayirira omukazi akisi bajjo solalati bwe namula kukamera wano nga fa kwegayirira yatugamba n'ensi nga simanya bw'sukaali simanya biki eyatuukayo negamba bajjo niyamba omwagale bajjo alina omukwano bajjo ayagaliza lwakuba nti bibaamu kale gy'emyaka naye bajjo ze kusabidde omukwano bajjo yanyamba ebiseera bwe yajja ewange yajja n'emikisa bajjo yakwata waliwo kampani bagita ya Darling manyi oyo omwana talina mu kumanyiira okwo talina watatuuse ekituufu ekyo nange naakakiraba newa pulezidenti asobola okutwala ate talinako bw'akola ekintu bajjo akikola n'omutima gwe bajjo ng'agenda ngamba nja kufunira olwo ntandise Cream Production nja kufunira basponsa nja kukola bwe nti ate bw'ayogera ng'asaagiriza ate abajja kukikola n'akeera ng'essaawa 11 nga bamuyise mu bayindi ba Darling nze oluzungu ndogera dakiika 10 zokka n'enkoowa ndutya naye kati naayogera ntya n'abayindi nakola ntya bwentyo ate nga nakyo nkitya nga ndaba nki kitaasoma naye nga kyali kyasoma agenda 12 ngamba musajja bannanga nzisa ntwala mu bazungu kakati ntuuka eyo tugira nze omusajja njogere naye omuzungu kakati agambye agenda tuwa bwe kiti bajja kusobola nga miliyoni 2 buli mwezi okitegedde omwaka batwadde emyaka 2 ngagamba bajja tekisoboka ete ebyepolo manyi byogamba osinga akanne kyenvuma mwa osinga sinka manyi bajjo nga tadda na bipapula
kati ogenda kutandika na mwezi gwe bagenda tuwa ndisindika nga manyani nekuba base ebisabo bya darling ebinene biviri ebyo kati kwa ambassador ne cream nga ngenda nyimba nga mbiga bakubyalo ebiviri buchibuwivu obwo nga nomwanga tekwe yimba kifansali nga nomwezi nga sifuna obuli awo nga sente zitezi gendo sayinye ku darling ngakida nasayinga milioni 2 okumala emyaka ndoza nga mukaba kubajjo kati ubajjo mulala nye neba bitumsabire lave limekuta nedda ate waba kwagala kati oyo bwati agireseemu kati olabika bulungi oyagalika gwesikalisho sise tugende mu maaso naye gwe bajo omukyala mukolere TV mbadde ntya kunyumiza nti haje tumanye ennyimba zo zitunyumira zoogera gye tuli era ne tubamu obufaananyi obutali kamu bubiri oba busatu obuyitirivu ennyo naye kitundu ki ku lugero lwo ekyo kyetutamanyiiko yadde kyonga ate kiba kuba obuyimba owandiise bungi kitundu kyekyo lugero lwange kyetutamanyiiko osobola okuba nga oyogedde bingi ewalala weeyogeddeko naye waliwo ekitundu kyotera omuntu kyatera okugaa nti kino ekitundu kino kisaana kwogerera wa Mumbejja aba wenja okutangiza olugero lwange ebirala bwe tweterekera obwo obutonotono Mumbejja sirina byamamunze tolina byaki sirina byamamunze maama gwe ebyo byonna byonna obiteeka yibi nate kugambye siruma mutima Mumbejja bwe mba kwagala kugamba Mumbejja nkwagala era bw'otanjagala nkitegeera oba tunyamba saa kunyumba limamba onjagala namba nkwagala tuba sikwagala nkutema ensonga ku kirala nze manya nnyo ekiddako bwe nalemererwa gye nalemererwa mu jezi kyenkola mbadde olaba nga ngenda muvinga ti bwe nava mu Eagles nakola cream bwe nava mu cream nga stressing nga nenkola ate neza mu hotel step by step hajja progressing yes nalaba ekyo nekiri ekyo kina kubeera nti oba abantu beetamwa omuntu akula n'akaddiwa n'avaako abalala ne bajja kituufu akati naawe kaddiyako ku ebyo byoyitamu ebimu bikaddiye osobola okugendera ku mulembe kuuma omulembe kakati nze for example nyinza okugamba nti nze ndi muyimbi naye abaana bange si bayimbi tonafuna yadde omu agegenyamu mbayina naye bye twayitamu banasobola obatiira mbatiirira waki tobaleka ne bagezaako mbaleka mu bobo bye baba basazeeko ne wange tabona bakindaga nina muwala wange ye namutwala mu busawo yasoma busawo naye ate eddoboozi alina pitirivu kati bwe ntunulamu kubawa bingi ebiwerako ebintamya music mu kusaidi y'abawala kituufu kitegedde mwe bayita yes nti nzibuzibu ate abaana bange ku ntegeera yange ndowooza nti bategeera nga nze ne mbaweeyenga ne mbalabamu amaalo ebintu bya music eni waffe teba tewerekereza osobola okuzzaayo omutima gwokka nga gw'osigazza osobola okuzzaayo omubiri omutima bagutwala kitegeeza mentally tosobola kusigala kyekimu kitegeeza ate ekyo si kirungi ne kale tubaleke oli waba yagadde tumuleke ageze nsobola namugambako okuyimbako abantu abalage nti okuyimba kiri mu musaayi si kya kulonda naye era oba munyoomi takyagala bana mukolako n'oluyimba yoyo gowaako kukosa tyena esembeyo ayimbemu yes ayimba nno asobolera ddala kati n'abaana mukama baddanyambye ninayo n'avuga pikipiki z'empaka bamuyita Ramadhan Mubiru avuga bike number 17 era kati ali ku parliament emuwerera yavuga abadde avugira Uganda navugira Netherland avuze wanchi so mwana muto oyo naye ayitidde naye yali awuga
ali ku international school waawo naye bwe bityo buli omu yerondera simugana kwerondera naye ekizibuzibu muwaamuko atlesi kyenina idea sobola muwa ku mugaidinga ku byakuwuga kuba sibitegera ate nsobola omugamba ku byokuyimba nti bizibu akitegeere jajjasi wange okay wetutyo tuyise mu story my story ya Haji Haruna Mubiru wano ku Mumbejja Mitima's Voice Podcast. Kakati no tugenda ku episode yaffe ey'okubiri eyogera ku mukwano n'okumenyeka omutima newankubadde Haji yatugambye nti ye tamenyeka naye nga wano mukukooka ennyimba ezaalaavu akwata kisooka alaajana oba oli awo naye n'atuuka ku sseeri abbajja erikaabo ebyo si byange byondisazizaamu z'omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde bw'ensi Nakiwewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Atanawo subscribinga ku channel yaffe eno ku Omumbejja Mitima's Voice Podcast. Mukwano mbadde nkusaba subscribe ate era osharinge ne link ya video eno ne banna abalala bonna beerabire ku Haji bawulire ku bigambo bya Haji nze mbaleetera wano abantu ngenda kufunamu ekyokuyiga ate era ne tufuna n'okumanya ate era n'okunyumirwa ne tunyumirwa bwe tutyo babadde tanawo subscribinga mukwano nkusaba kikoleleko ddala atuyagalize n'abalala ng'osharinga link ya videos zaffe zonna bwe ntyo mu ngeri y'emu ne nkusaba gwali eyo nga waali etaaze okulanga naffe mukwano kuyisiza wano akalango ko osobola okututuukirira ku nnamba eyo zolaba ku screen. Kwagala nnyo kati tunoone episode yaffe ey'okubiri eyogera ku love and heartbreak omuhabbati n'okumenyoka omutima nga tuli wamu ne Haji Haruna Mubiru ayimba ennyo ku mukwano